Eddie Mutwe gwe twogerako za Semia Baba n'omulimu gwakola gwa Bobi Wine gwa Nakyebwange omulimu gw'okukubira ng'akuma Bobi Wine si nti Eddie Mutwe is not the strongest guy mu Uganda nze nyinza nobaga Eddie Mutwe ayinza okuba tamanyi nakuba bikonde but this is a man who sacrificed his life kubeerawo nga protectinga mukwano gwe yagamba I will give anything for my brother because baakola ne Bobi Wine baakula bonna kyonna kyakola si nti ndakirina mu butendeke akikola lwamwe ogamba nti this is my best friend ono nakula naye no Nubia nasobola okukikola naye Tony Hoza asobola okukikola n'omuntu yenna ali close ne Bobi Wine asobola okukikola nkugamba Eddie Mutwe si ye muntu nga gwoyinza ogamba nti boxer w'amaanyi nga ba Vegas nga ba Batantu nga ba Andaman nga abantu bowulira abo bagiribo si ti nno mwamaanyi nnyo nti akuba izo talina na bukumbi sibo nze nga video nga mwenja gitegeera abategeeza mu kitimanyi naye omutima gwakozesa gwa Uganda. This is my brother. Toyinza kungamba nti nkulita abantu abasinga okuba mu Uganda nekulita abantu 10 buli muntu asobola okuba abantu 10 but this is the only man that gave everything abiro chaliwe mwana yo musajja gojja mu salooni ye. We talk about possessions abantu balina ebyobugagga mu nsi sigamba mbuna ina bingi nnyo esalooni agirekera abagirimu na conducting emirimu gye to protect a brother. Bobi Wine yawaddeko ko ne ku yali awereddwako ko kumukisa akumwe ko balina ebitala n'abigaana kuba Bobi Wine position gyalimu alina kubeera n'abantu bamukuma nga bamundu batambula mu mmotoka but he refused because he believes in his brother's royalty. Akkiriza mu Bwasseruganda bwa Kyaliwe obumu. But it's really absurd and strange nti government eyinza okukwata omwana gwoyo gwe amanyi gwiraba mutalina na butendeke muno mboba w'amaanyi nnyo nti oba mbomize such a threat naye muyisa bwe ekyo nga bamuyisizza naye nga bategedde omwana alina taata wa Lusi omwana alina maama we omwana alina mukazi we nino okwata bukwasi mwana wa muntu n'omuwamba bo n'omusula ng'ekisassalala olwokuba nti abantu batandise okuwanjaga abantu bakitaddemu amaanyi omuliro gutabuse n'osuula omwana w'abantu bwotyo ndabye akatambi nga Eddie Mutwe bamujja mu mmotoka bannange ntidde oba bamutwala mu kooti oba bamutwala wasimanyi ne Uganda kati wetusa kati bintu byakutiisa are these people trying to inflict fear mu bantu kiki ebintu bibeerawo mu kulonda naye mbagambe kintu kimu the only weapon omuntu gy'alina Uganda saazi naba akatambi kange ogirina on the ballot box mukyabiyita byakusaaga ne akantu kootiikinga kakulu one day one time it will happen waliwo akaluke batagenda kubba Ugandans will retaliate waliwo akaluke batagenda kubba if it has become a pattern nti babba obululu e Uganda waliwo ekintu kye batagenda kubba one day muno newoofumba amazzi sometimes negasiriira time egenda kutuuka batandika okukola ekintu kye badde bamanyi nti bakirinamu obukugu something will go wrong. Uganda ejja kufuna obwetowazi oba ojja kufuna kye bayita baliginunula. Baganda bange tabadde Eddie Mutwe yekka tabadde Eddie Mutwe yekka nkusaba olowooze ku balala ba Gaddafi ba Bobby Yanga mulimu n'abakyala gye bali mu kkomera mulimu abakazi bannakazadde bali bayonsa jese yambala kakofiira bamutwala yalika baawe n'amuleka n'abaana naye nga nakazadde ali luzira avunda lwa kakofiira ako lwa bintu byakkiririzaamu political affiliations ezamutesa mu kkomera kyali ku nsonga za musajja mukulu Eddie Mutwe era buli omu agamba nti omwami ono talina buzibu indeed talina buzibu era nga ffenna tumanyi nti omwami ono alina saaluuni ye ng'omulimu gwe gwakola era okubanga abeera ku lusegere lwa pulezidenti bano ba nfanfe omuntu gw'ogamba nti my childhood friend bano bava mu buto nga ba mikwano kiringa omuntu okukwata mukwano gwo gye mukuze wamu n'omugamba nti gwolina okumbeeranga ku lusegere naye nga musajja wattu talina training nti eryawo nti mugambe nti oba bamutwala ne bamutraininga nti oba ayina ebisi nti ayina mundu oba pisito gy'atambula naye musajja wattu nedda era bamulanga wemage talina kyayina naye ebintu by'enkwe n'ensaalwa ndowooza n'obutaagaliza oba lwakuba mwajjamu bino byogamba nti oli pate baagimulemesa ng'akyajagala ate ye kennyini yakola ki yeyiremesa n'alemera 5 awo obuzibu kwe buba n'asalawo aweeyo abaana
abatalina buzibu. Nga tuvuddeko era nga tweyongera tukyali ku nsonga za Eddie Mutwe, Katikkiro Charles Peter Mayiga bamuwadde ebimuli bye for the first time ne bamugamba ekyo bulijjo kye tuwagala obeere ng'okola okuvaayo n'ositula eddoboozi era eddoboozi ery'omwanguka lye yasitudde ndowooza oba oliawo kyekyavuddeko n'okulaba nga twalabyeko Eddie Mutwe nga bamuleese mu kkooti era twalabye ng'omukulu Muhoozi Kainerugaba alumbye Katikkiro olw'ebigambo byayogedde n'amulumba n'atandika omutiisatiisa era yagambye kubanga Katikkiro yagenze n'akola tweet n'agamba nti ssebo gye n'Omuhoozi Kainerugaba nkusaba Eddie Mutwe omuweeyo muwe obuyinza. Ko Muhoozi n'addamu Katikkiro nti gwe lwaki olumba Amerika ng'olina kasaale, ekyo kitegeeza ki? Naye ye Katikkiro abaana bamuwadde ebimuli bye. Olwalira terulensiza okubeera nga nenyumiza mu Katikkiro wange. Charles Peter Mayiga leero wensosa okubeera nga nkwekkiririzaamu era nga nkwenyumirizaamu. Nze olwaliro tomanyi nawe ngenda kusula. You've given me the best gift. Ngwe ebbanga lye mbadde nsirise nga naba bakuvuma ompadde kye bayita ekirabo ekisinga okuba ekyakabi mwana Charles Peter Mayiga. Nti otutte sitaani n'ogamba kanziremu abantu abazisiba banvuma bano alisi kampulize ku mulanga gwabwe olunaku lwolwaleero obulaggulu n'akatambi k'endabye. Katikkiro ng'ogamba Muhoozi abeere ng'asobola okuta omuvubuka gwe bayita Ssebuufu Eddie Mutwe. Ne akatambi ako kansanyusizza nnyo Katikkiro k'okozze tomanyi kyonkoledde. This will always be the best day of my life Katikkiro. Olw'ensonga nti waliwo ebiseera bye mbeera nga nsirise babuloga banange bagamba oba omusajja Katikkiro mbu yamuwa ssente oba Katikkiro amutwala asimanye wa Museveni. Bino ebintu bibeera mu mirimu gye tukola. Naye nga gw'okyayimiridde ku kiri nti ono nasobyawo siyagala kuddawo. Kwanze nagamba okuddamu okuvuma Katikkiro ndaba Bobi Wine amuyisizaamu eggaali. Kwanze ndi mugoberezi wa Bobi Wine Katikkiro akimanyi. Bwe ndi aba Bobi Wine nga ayisizaamu Katikkiro eggaali ndikikola. Katikkiro ndi muwemula oba ndi muvuma ndi muyisaamu olulimi kwesa olulimi olukambwe. Until nti mukulembeze wange gwe nenyumiriza mu Kyagulanyi Ssentamu mutakikoze. Sijja kukkiriza bagatta zi pattern nti bwogatta eno ofune eno nti yakola bwati n'akola bwati ebe sijja bigenderako nze nganzi. Era we mbadde neekumidde mpaka kati. Naye Katikkiro ntikudde. I feel relieved nti nina engeri gye mpulira kati nange mbagamba kati mumubanja ki mu mutima mune ekintu ekingamba Katikkiro wange kati mumubanja ki oba kitegedde. Kati wono wendi neebuuza abadde bavumira Katikkiro wange minisita wa Kabaka kati mumubanja ki? Kuba omusajja akoze akatambi n'agamba Muhoozi omwana mukwate omuwe poliisi. Katikkiro so ebbanga abaana badde bayomba ebiseera ebisinga babadde bakulaba ng'omuntu kati Kabaka gwe yeesiga. Kabaka yakwesiga nnyo nga buvunaanyizibwa bwo okubeera ng'oluŋŋamya oprotectinga abaana b'enkoba z'embogo b'abaana ba Buganda. This is why Kabaka yakuwa ddamula obeere ng'otugaidinga ffe emigi gy'emiti eginajja mu Buganda kuba mujja kuzaawa ffe tujja kujja Katikkiro. Mulina okufa abantu abamu ku mmwe mujje mubaliida tujja kulaba Katikkiro. Katikkiro agenda okubeera Katikkiro wa Buganda kati akyali myaka nga 2 akyali myaka nga 10 tani nazaalibwa abo bonna beetaaga bajje mu line of leadership nga basanzewo omukulu n'omulungi mwe gwe mutaddewo. So bonna bonna abaana osanga abadde bakuvuma Charles Peter Mayiga abaseera badde bakuvuma nti baagala kukuvuma bala buli mu position esobola okubeera ng'obanunula. Kino kyokoze ovalaba buli muntu abadde musanyufu leero abaana basanyufu leero abaana bali mukunywa na kabiya we bali kakunyweremu okalabe Katikkiro ku lulwo skolo ebyo munnange webito ebitambula naye nga bo abaana beeyongedde okubanga bawaga bagamba nti bino tebigenda tutiisa n'otumalamu amaanyi nti bino byonna bye bakola byakutiisatiisa. Abaana bangi babaddeko mukomera, abaana bangi batulugunyiziddwa, abaana bangi bakubiddwa, abaana bangi babatunuza mu mbuga za setaani nga bw'okimanyi naye bagamba nti bino byonna babikola kubitutiisatiisa. Ate ye Mpuuga ne bamugamba nti ssebo olugulidde ku ppata. Masaya Simpuuga Nsamba, Abedi Bwanika, Juliet Kakande, basesemye entula. Muhoozi Kainerugaba CDF, akeera kumacha, n'awamba Eddie Mutwe. N'afulumya ebifaananyi ng'amutulugunyizza bya nsusso. Era ne yeewaana n'agamba ali mu basement ye. Ne tukuba enduulu. N'atuuka okwagala omusesema. N'amuvuga mpaka Masaka. N'amusuula ku kkooti.
bwamusuula ku kooti omulamuzi n'amuleeta mu maaso ge n'amusomera emisango gyegimu gye basomera Gaddafi, Akireewo Kivumbi ne Wakabi Smart okuli simple robbery n'aggravated robbery. Naye nga baani abateekayo omusango ogwo? Abateekayo omusango ogwo be bannamawulire abakolera e Masaka. Bannamawulire naabo si bangi, bannamawulire abo baalinga bana, kubanga Falisi Magembe yasinga okukuba enduulu, ne kubaako Namusaazi, ne kubaako Margaret Kayondo, ne kubaako waliwo munnamawulire omukyala abo, baali bannamawulire abakyala basatu. Then Falisi Magembe, then Falisi Magembe ndowooza yali azze kubalwanirira. Then ne kubaako nani awo omulala, ne kubaako ne kibbawunsa kya Bedi Bwanika, ekyo ekigamba nti kyakubwa ne batwala n'akasimu kaakyo. Now fenna tukimanyi bulungi nti yali emabega wa bannamawulire bano era yali abasasudde okujja okukavalinga omukolo gw'Erwengo yali Mpuuga n'Abedi Bwanika, kubanga ffe twagenda otuukawo twabasanga nga baakoze enteekateeka nga basombye abantu nga babawadde ebipande ebigamba Kyagulanyi musiyazi, era bo tebajja kukkiriza musiyazi mu Masaka. Simanyi Kyagulanyi avvoola obwakabaka, avvoola Ssaabasajja Kabaka, nga bateeseteese n'abamu bakwata amagi amavundu bagakuba His Excellency Kyagulanyi singa abaasi tusooka okwogera. Ekigendererwa kyali kyakuswaza Kyagulanyi nakulaga nti bo be balina amaanyi mu Masaka era bakola okusalawo. Guno we gwatambula obubi ne bitagenda nga bwe baali babaze. Obusungu baasalawo kugamba nti mu bannamawulire mugende muggulewo keesi nti mwakubiddwa aba security ya His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert. Naye bano bannamawulire ejjukira nti baayitibwa ekitongole ekibatwala abagamba nti ebyabwe ebyayonoonebwa baasasula era ne baweebwa ne kamera, keesi yonna eggalwawo. Naye kyatwewuunyisa nti ate Akireewo Kivumbi, General Gaddafi, Wakabi Smart baawambibwa mu ngeri y'emu nga Eddie Mutwe gye baamuwambyemu ne batulugunyizibwa ne babbulukukira e Masaka. Nti ate munnange bano babagulako keesi, bannamawulire babagulako keesi, kakati balina keesi ey'okuwoza eno eya aggravated robbery. Kyokka abagamba nti bagulawo keesi ne ku kkooti tebalinnyawo. Kyokka omuko yali abakubankuma Falisi Magembe yavuddeyo n'agamba bannamawulire tebakubwangako. Abaana abali mu kusibwa, abali emabega w'emitayimbwa, bannabyabufuzi abamu bali emabega wa bannamawulire bano okusiba abaana abo, okusiba baganda baffe. Kaakati gwe awagira Mpuuga, olwaliro state ewamba abantu, bwe mala obbawamba ne batulugunya ne baddusa mpaka Masaka ne bateeka ku fayiro ey'okuba bannamawulire, ate bannamawulire abo nga baali bavujjirirwa Mpuuga. Beebo bannabyabufuzi be mubadde mugamba nga bali ku opposition. Kati olwaleero state etutulugunya n'okutuliisa akakanja ng'ekozesa baffe. Eddie Mutwe olwaleero ali mu kufeenyereketa na biwundu. Baganda baffe Bakireewo bavundira mu makomera naye nga baakozesa baani? Baakozesa bannamawulire bannaku bannaffe batukuba emiggo ffenna? Baakozesa bannabyabufuzi abeefula nti bali ku opposition. State kati beekozesezza okutulugunya n'okutuliisa akakanja. Ekyo nno kisigadde eri mmwe bannamasaka, ndowooza omulabe mumutegedde. Mugenda kusigala nga mukolagana n'abannanfuusi oba bannanfuusi abo mugenda bafulumya constituency era baleme kuddamu kubaweereza. Free all political prisoners. Tebali abantu basatu abali emabega w'okusibwa kw'abaana bano. Mulimu Mathias Mpuuga, mulimu Abedi Bwanika wamu ne Juliet Kakande. Abo be bali emabega w'okusibwa kwa Eddie Mutwe, General Gaddafi, Mr. Smart ne Akireewo Kivumbi. Era bulijjo ensonga zino tuze tubizoogerako. Era ne mwana muwala Justin Namere bwe yavaayo mu maaso ga kamera n'agamba nti bannange nze ndi muna NRM naye abaana bammwe ekibasibya bivudde mmwe kennyini bintu bya bufuzi, nti nga mwalema okukkirizaganya mmwe mwekka mu kibiina kyammwe nti mwe muvuddemu abali mu kusibya abaana bano. Teri muntu mulala, tebalina musango gwe baakola. Kale you can imagine.
awo wetutuuse naye munnange byosi byangu naye tweyongera okuba nga musabira komanda Eddie Mutwe era tulina okuba nga tweyongerayo okutegeera ali mu mbeera ki essaawa ya kakati naye nga birungi si birungi tujja kweyongera mpolampola nga tubikuwa naye nga sinamaliriza oba nga sinagendako ewala kamba twaleko tulabe survivor eyasurvivinze omuliro gwa wayiwayi nga totola biki ebyabaddewo era yeewuunya ne fact essaawa ya kakati tabitegeera nabyayogera yawunze takkiriza nti yeeye akyaliwo kubanga agamba nti ku muliro gwabadde wali mukama ndowooza nti mukama alina engeri gyakolamu ebintu bye era agamba nti akkiriza nti obudde wonuba nga tebunatuuka mu butuufu tosobola kufa n'eninnya nansika ate gwokubiri nanteeka bweru naye okutuula bweru okulaba omuliro ng'abantu bali mu muliro muli balabyana guvuddemu otya kuvaamu taata sikuga omusajja oli ansise ankutta omukono nansika ng'ayimiridde waggulu ku bulaasi kwenyini bwati ate omusajja simumanyi naye ankwatidde ate lwakisa kya mukama katonda ate omuliro ng'omuliro guli ate tetumanyi muliro guvudde tulabye embasi ng'ekutta omuliro nga gugira ki ng'eyaka oba engeri gyeyevudde ku gundi ku koolaasi tetumanyi wadde ogenda Mbaale badde ngenda Mbaale ova Kampala nva Kampala akonyawudde okuta bodaboda bagitomedde kazi kati akayonja okubanga atomedde wa bodaboda abadde asitudde enku wamukubye bwati basi ngaebasi netandika okuyuga kati engeri gyebaddemu supiidi tulabye ng'egenda ng'egwa oluguude anti wano weeguude ebaddeyo ate eri ekinnya nga nekyuka ate negenda eriki katubasabire mukama abawonye abantu balajja n'eri mu muliro naye abantu ndowooza abasinga obungi basirikiddemu kuba omuliro gubadde mungi embasi eringa gye bateeseko buteesa omuliro katubasabire setaani bw'aba katubasabire mukama katonda wanisa ate maama ono omwana ono omwana ye mama we tetumanyi gyali oba mulamu oba tasobola kwogera tasobola mukama akukyose mukwetaga omuyita otya tonya mumuyita kirinawe mumuyita ozze kuyamba buyamba mukama akukyosinga okwetaaga amiina Wow, kitalo nnyo kitalo ddala aba baafudde naye survivor wuuyo era neyamugye omuliro agamba simumanyi ebyo kye bayita destiny helper oba nkyogerewe ntyo ng'otambudde ne Guardian Angel bannange mukama alina engeri gy'akolamu ebintu bye mu nsi eno mukama alina engeri gy'akolamu ebintu bye era nga mu butuufu obuddeyo tebunatuuka buba tebunaba naye nga bwatuuse ne bwokola ki era essaawa ebeera yeeyo mukama mulungi omukyalo oyo yasimaatuse naye nga yasimaatuse nabambulirawo omuliro naye nga abasinga obungi baasaanyeewo naye nga twebuuza kyafudde ku ki ekisinga okwewunja tetutera kufuna reports zino nga batubuulira nti baasi eno kino na kino kyekyaviiridde ku budde obusinga gamba tususpecting overspeeding ekyemmanyi zino wayiwayi zidduka era nga mpolampola ndowooza tujja kuba nga tufuna lisiti y'abantu abafiiridde mu baasi eno naye nga basavaiva be batono era oba mujjukira katambi akasoose kawadde kagamba nti ffe tulabye abantu 3 bokka be baafulumye baasi eno naye abasigadde kama ekigenda mu maaso tetumanyi nakumanya naye nga mukama mulungi nti omukyalo yasobodde okuba nga asimatuka
ate era tweyongere okusabira ab'enganda n'emikwano egyabo bonna. Era muganda wange weŋŋambira nti ng'olina omuntu we yatravolinze mukubire ku ssimu. Tomanya obudde obusinga tubaawo ne tugamba gundi mulabasage yaliwo, mwalabasage yaliwo abaana bano abafiira mu mmotoka abaali bagenda kukima results za senior 4. Ekyo kintu n'essaawa yakakati tekirinva mu bwongo. Abaana abazadde baabwe baabavuga abamu ne babatuusa ne mu paaka ne babaleka nga babalinnyisiza takisi, naye lwakuba nti amasimu gano balina mukwano gwabwe eyava ewaabwe n'emmotoka nga beekubidde amasimu. Abaana baatuuka ne bava mu takisi ne bagenda ne balinda munnaabwe azze n'emmotoka. Mumanyi emyaka egyo ba teenagers, emyaka giba gibasibbwa. Ne bava mu takisi ne balinda munnaabwe ne balinnya eyaabwe bagende beevuga. Era mwalaba ebyaliwo, bagenze beevuga, bwe beerikodinga, bwe balya, bwe banyumirwa, era emmotoka bwe yagwa bwe baabatumira. Actually speed yali mpanvu, banyumirwa, beerikodinga. Bwe baatuuka ne bakoona ekitipa ekyali kipaakinze. Naye abamu ku bazadde bwe babakubira nti abaana oluli ng'akugamba nze owange namulinyisiza takisi, owange si omu ku abo, naye nga ididde. So ebintu ebimu bino oyinza okugamba nti nze owange naleese ng'alinnye takisi, bambi oluusi takisi yakoze ki n'agivaamu n'agamba kangende mu waayiwaayi eya speed. So munnange ng'olina omuntu oyatambuddeko tonamuwuliza, mukubire ku ssimu omubuuze watuuse bulungi gy'oli, naye nga oba kubayo essimu gye yagenze nti gundi yatuuse oba tomanyi. Naye nga byebyo muganda wange, nkugamba bugambye nti webale kubanga weekomera ku NCK TV. Era bw'oba oliyo nga tona subscribinga, kikadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinge, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.